nze mbadde nveri bwetinga nyambuka ngono moloka aleta bwati awo nga kuwaliwo patulo everi manga nga eriko abasirikale na obusirikale ne bagamba ono de mabega ono namugamba emabega sula kuddayo boda nyingi linda muko tujja kutambula namugamba go back nunaga oli olubuuse ku moloka nakuboni namukuba esasi olumaze omukuba esasi bande babadde bagala omukwata n'agira bwati ngiraza ko kulwana kati nze awali buli omu waali asabire munne ate era asabire Uganda kubanga bw'owulira ebintu ebitambula mu Uganda omusajja akubiddwa amasasi olunaku olwaleero bino bye biyinza okwewuunyisa ekivuddeko omusirikale omukuba amasasi webuuza obusungu obusiza omusajja ngenda kubeera nga mbikuwa mu bujjuvu byonna weekuumire ku mukutu gwaffe mpuliriza Nyabo Robina Nabbanja bwe yagamba nti John Bosco Kibalama n'abalala gavumenti yabakwata tukubanja Kibalama Anata Muhammadi Yuda Sempijja n'abalala bonna abaabuzibwawo tukubanja kubanga batugamba omanyiibwa gye bali mbanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajjime abeera okuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo olunaku olwaleero ebintu bingi ebitambudde mu ggwanga biweetaaga okubeera nga otegeera NUP esindise ebintu ekitalya eri abasibe abali eyo nga bagenda kukwatira olunaku mu Komera so nga neeri wali ekibiina kya PFF nakyo kigenze ne kitwalira retired Kano Kizza Besigye ebintu mu ngeri emu oba endala omusirikale akubye omusajja essasi onoonya ensonga n'ekubula Joel Ssennyonyi twagala okubaganya ku birowoozo okuva lwe yafuuka leader of opposition ekifo kino akikutta atya gwe munnayuganda ali eyo ekifo kino akikutta atya kubanga abakugu bamwogerako birungi byereere naye gwe munnayuganda simanyi Joel Ssennyonyi bwe kubeera nga ku 10 omuwaako mmeka tugenda beera nga tubitunuulira n'ebyo byazza asoosowaza bukyanga afuuka leader of opposition ekifo kiyaddira mu Mathias Mpuuga Nsamba tugenda beera nga tuvaawo tutunuulire ebintu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga nzikiriza tutandike n'akatambi aka Joel Ssennyonyi then tujje tusobole okubeera nga tweyongere tugenda tandikira ddala ku Joel Ssennyonyi then tutunuulire ebintu eby'enjawulo nzikiriza tutandise bwe tuti tukimanyi bulungi nnyo nti Prime Minister w'eggwanga lino Robina Nabbanja yavaayo ye kennyini n'aklerifayinga nti ayina John Bosco Kibalama era n'akakasa nti ali mu kasitode ya poliisi oba ali mu mikono gy'abo ab'ebyokwerinda naye ebbanga lyonna bamugamba tuleetere John Bosco Kibalama talina kyanyega tuleetere John Bosco Kibalama tavaamu kantu bwe yagenda mu paalamenti yeegaana byegaane naye nga biri ku rekodi Joel Ssennyonyi yasinzidde mu dduwa eya ndooza ye kanaakulya Kanatta Muhammadi tuwulire ebigambo bino then nzije tweyongereyo Nabbanja bwe yagamba nti John Bosco Kibalama n'abalala gavumenti yabakwata tukubanja Kibalama Anata Muhammadi Yuda Sempijja n'abalala bonna abaabuzibwawo tukubanja kubanga batugamba omanyiibwa gye bali twagala abantu bano bamuteebereza nti bazza omusango weetuli batwale mu kkooti tuwoze omusango era tutegeere musango kyogwo so bannaffe abali wano abamu aba NRM ndabyewo nga batonotono kyekyo lwaki gavumenti yammwe yatutama kubanga yeeyisa bubi emubeeko noonya abakuwagira lwaki oyagala akuwagire ku mpaka
kubanga Kanata Muhammad ono yali musajja mukulu wamwambe yali n'emyaka bange emeka. Ana mwetaano wagamba. Akati gyali bw'abanga kyali mulamu musajja wattu anaatera okuweza emyaka 5. Musajja mukulu. Baba batera okugamba abavubuka mukola effujjo naki. Ono omusajja ye kye baamulanga wagira Kyagulanyi kuwagira nkyukakyuka. Alright, oyo ye Joel Ssenyonyi akyateeka ku nninga Robinah Nabbanja amubanja John Bosco Kibalama kubanga ye kennyini ng'ayita ku mikutu gy'amawulire ng'ayogerako eri bannamawulire yakakasa nti balina John Bosco Kibalama ali luddawa. Ebigambo bino Joel Ssenyonyi yabyogeredde ku mukolo ogw'okubeera nga oba oliawo bamulombereddwa kusabira, nyinza okukikozesa obubi siri musiraamu, okumusabira. Ebigambo ebyo yabyogeredde naye ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'ayogera bino byonna gwampuliriza njagala kutegeeza nti abantu babadde bakaaba maziga, famire n'abantu abakwatibwako babadde bakaaba maziga. Njagala nno tulabe embeera eyabaddewo, nzikiriza tulabe embeera eyabaddewo nga famire z'abantu bano zikaaba amaziga naye nga amanyi abantu baabwe oba amanyi omuntu waabwe ali awo ayimiriddeawo mu maaso. Tuwulirize. Joel Ssenyonyi avuddeyo n'ayongera akazito ku gavumenti eramula kuno bw'ategeezezza nti tebagenda kukoowa kubanja bantu baabwe abaabuzibwawo okutuusa nga babafunye oba nga gavumenti ebalaze amalaalo gye baazikibwa. Okwogera bino abadde wali Walusubi mukono okudduwa ya Muhammad Kanata era nga ono ye mwogezi wa Nuupu Walusubi mukono y'omu ku abasookera ddala okubuzibwawo emyaka 4 gye gyakayitawo taddangamu kulabikako. Embeera ebadde yakinnyika Ggobe ku kyalo Walusubi mu disitulikiti y'e Mukono mu dduwa ey'okusabira omuwagizi w'ekibiina ki National Unity Platform agambibwa okubuzibwawo emyaka 4 egiyise. Dduwa eno okuva lwetandise okutuuka lwewedde abaana ba Kanata n'abooluganda babadde basangula maziga. Eno akulira oludda oluvuganya mu paalamenti Joel Ssenyonyi gy'asinzidde ne yeekokkola embeera ey'okuliisa akakanja abantu abatakkaanya na gavumenti eri mu buyinza n'okubabuzaawo nga Kanata gwe babadde basabira dduwa. Obutereeza nti omuntu aziza omusango omukutu otya omukutte ng'amateeka bwe gagamba oba omuwambi buwambi n'omuteeka emutu kya Kyemba ne babakuba naki bagenda okubaleeta mu kkooti nga batuluka musaayi batonnya musaayi. Ssenyonyi agamba nti tebagenda kukoma kubanja abantu baabwe, bagamba nti baabuzibwawo n'abo abaasibirwa obwemage okutuusa nga gavumenti ebabuulidde gye bali oba balamu oba bafu. Neffe tugamba ensonga eno tetugenda kivaako. Kyobudola n'edduwanga zino tuzitegeka ne tugamba katujje twogere ku nsonga zino nga bwe tukumya famire naye tweyongera okubanja gavumenti. Akulira abawalimu mu ttwale ly'e Mukono Sheikh Yunus Lukwago yeewuunyizza lwaki gavumenti abagivuganya ebalabira ddala nga balabe ate nga yeemu yessaawo okulonda okw'okuvuganya. Twagala okukubira gavumenti yaffe omulanga nga banaddiini nti okuvuganya si lutalo. Bwe kiba nga kyafuka kya lutalo kale babijjewo. Ab'enju ya Kanata nga bakulembeddwamu omu ku bakyala be Justin Nakato asiimye ekibiina kya NUP olw'obutakoowa kubalabirira omuli n'okusomesa abaana be 15. Naye kanso webale kulabirira abaana baffe, webale kubawulirira. Buli omu asomera mu ssomero ly'ayagala. Twebaza abanuupu, mwebale kunoonya Kanata, mwebale kunoonya Yuda yadde nga kyagaanya okulabika. Balire bawamba Kanata na bwekityo neeyama ebbanga linamala nga nkyali mulamu ne bwe lubaddi ne bajja kisasulira. Nakata ategeezezza nti bukyabba akwatibwa n'atadda kukuwaako kyamulubaale abaana be tebaasigala kyekimu. Naye buli lunaku aŋŋamba nja kusoma obwamagye nfuuke Spiderman.
ngende munoonye paka we naamufuna emitima egyo gye bawa abaana baffe. Kanatta y'omu ku bawagizi ba NUP ekibiina bwe kirumiriza nti baabulira ddala bwe kyabakwatibwa emyaka ena egiyise nga teri yali abawulizza wadde okubalabirako mu kkooti yonna. Shamim. Okay. Eyo y'embeera. Bye bigambo emyaka ena omuntu omutadde mu kkomera naye towadde mukisa baffamire ye kumanya gyali oba taliiyo. Yafa oba tobawadde mukisa yadde eddakiika n'emu bo bennyini kumanya muntu waabwe. Then eno eba ekyali gavumenti. Ddala kino kiba kikyetaagisa ffe okukiyita gavumenti. Oba tuddeyo tubatunuulire mu kifaananyi ky'agayeekera gali agatirimbula abantu okujja mu buyinza. Owulidde omukyala, mutadde emitima emikyafu mu baana b'abantu nti tuyina eggwanga oba omulembe ogugenda okuddako nga gujjudde obukyayi. Omwana agamba nti bwe nnaakula ngenda kufuuka w'amagye mbeere nga Spiderman ngende munoonye. Eggwanga lino ntera obbagamba nti abazungu tuleme nnyo okubeekwasa, tuleme kubeekwasa. Era bwe mpulira omuntu agamba nti abazungu baatabangula ensi bweti, ebiseera ebisinga nyiiga nene nkireka ne kiyitawo. Kubanga nze bwe nali nkula nali ndowooza nti abakulembeze ku levo ey'obwa pulezidenti oba otegeera nnyo okusukkuluma kufa abantu ba bulijjo. Okutuuka wenkuze nenzija nga neetegereza ebintu, nenzija nga nsoma obutabo obw'enjawulo, ntunuulira ebintu eby'enjawulo, nenkitegeera nti nabo tebalina makulu, si banjawulo. N'ekyo ky'olaba n'amaaso nti eggwanga gye liraga wabi, okuttiŋŋana gyekuli nga naawe atali mukulembeze ku levo yonna okiraba. Bano abasajja beefuula abatabiraba. Kitegeeza entata yonna enaatuuka ku ggwanga mu biseera ebijja bano bakimanyi era baagala kibeere nga bwe kiri, kubanga leero basobola obikyusa ensi n'etagenda eyo, nye tebabikyusa. So ye Joel Ssennyonyi engabo akyagirumiza maanyi, naye tugenda kubeera nga tumuddira. Nzikiriza nsooke mpiseewo obubaka buno, then nzijeera tweyongereyo. Obubaka bwe njagala okuyisaawo, ekibiina kya National Unity Platform okuyita mu ofiisi ya Warfare oba ttiimu eyo abagenze ekitali olunaku olwaleero ne bakyalirako abasibe abali mu makomero eyo, ne babatwalira ku package ya Christmas. Babatwalidde ku package ya Christmas bacomrade abo abaasigala mu kkomera okuli Machete Baani abaagaana okukkiriza emisango nti gibasinga, ne bagamba katubeere mu kkomera naye tetugenda kukkiriza misango. So olunaku olwaleero beesitudde butereevu ne bagenda ne batwalayo ebintu bye bagenda okukozesaako mu nnaku enkulu ezo, nabo baleme kubeera ng'ate balya kiwunga basajja battu. Ensonga endala gye njagala okubeera nga nkutunuzaamu yammwe abagenda bannange abagenda mu byalo okulya ssekukkulu. Abagenda mu byalo okulya ssekukkulu, njagala kubeera nga nkuwa obubaka buno obufune. Waliwo emmotoka egudde. Emmotoka eyo mu kugwa abantu bangi bafiiriddemu. Mbadde nnoonya wano ekyuma kyange kimpe ku information wano katono nnyo
then nsobole okuba nga nkubuulira ki ekigenze mu maaso. Scene 6 eriwa. Okay, yino. Baasi egudde ebadde eva e Kampala nga edda e Soroti, bitundu by'e Soroti. Egudde abantu bangi ne balumizibwa. Baasi eyo gy'olaba ku screen. Egudde bangi balumiziddwa, abalala bafudde. Ebadde eva Kampala eyolekera Soroti. Abavuga abantu bannange oli omu, naye abo abantu b'otadde mu baasi abangi balina abantu baabwe, balina emirimu egiriko nga waliwo abalala ababalyako. Bwe muba muvuga bw'owulira ng'okooye abantu bagambe tuyimiriremukko. Yes, naye temumalawo bulamu bw'abantu mu ngeri ya kyeyonoonere. Mu ngeri endala njagala kubeera nga nkutegeeza abantu abadda e Fort Portal side zeeyo, njagala kubeera nga nammwe mbategeeza nti ekkubo lyammwe eridda side zeeyo e Fort lye mbadde njagala okubeera nga nfuna. Abagenda e Fort bino biri side zammwe eyo. Njagala bategeeza nti ekkubo bbi ebitagambika. Gwe wenna ng'ogenda mu bitundu by'e Fort, era njagala beera nga nkuwa full information. Gwagenda okutambula ng'oyita ku luguudo oba ng'odda side ze Fort. Poliisi y'ebidduka evuddeyo n'erabula ab'ebidduka abakozesa oluguudo olwa Mubende Kasanda. Oluvannyuma lwa Namutiko w'enkuba, olunaku olwaleero enkuba etonnye. Oluvannyuma lwa Namutiko w'enkuba afudembye, oluguudo luno luseerera nnyo. Kale nno babalabula okubeera abeegendereza nga mukozesa ekkubo lino. Abava e Kampala okudda e Mubende babagamba mukozese Hoima Road. In fact babalabudde obutalikozesa, babagamba mukozese Hoima Road. Abava e Kampala ogenda e Mubende mukozese Hoima Road. Hoima Road gye babagambye. Then okudda Ekiboga, Kakumiro, okudda e Mubende n'abakomawo wano, abakomawo abagenda n'abakomawo abadda e Fort mweyongereyo Hoima Kagadi, Kyenjojo okutuuka e Fort Portal. Ekkubo lyeryo bbi ebitagambika. And then ndowooza katono tuwulireko ko wano ku maloboozi tweyongereyo. Fort Portal abagenda Fort Portal kafu nnyo, ekkubo lyononese. All these trucks are stuck. So if you know you're traveling to Fort Portal, maybe pass another route, either Mbarara or you pass somewhere in Kagadi, but please, yeah. This is Simon Copper reporting. We settled for the journey as early as the 3 a.m. But this is the situation in Mubende. The road is dead, completely dead. The cars are not moving. Yeah. So most of the people are going to spend Christmas from here. You can see. Okay, embeera bwetyo bweri. Akansuubire nti nno gwe wenna agenda sayidi zeeyo osobodde okubeera ng'otegeera ekituufu. Bwe tuba nga tuvuddeyo, njagala kubeera nga nkutwalako mu mbeera ebaddewo olunaku olwaleero. Wali ku luguudo olwa Sezibwa,
ku luguudo olumanyiddwa nga wali Kampala Club. Okusinziira ku information ebaddewo olunaku olwaleero oba gye batuwadde, egamba nti omuntu omu akubiddwa amasasi agamutiddewo mu masaŋŋanzira ga Kampala Club ne Sheraton Hotel okuliraana State Lodge. Mulaba kye nabadde Radio Simba ekiwandiise bulungi, ewandiise State Lodge. Waliwo eyaŋŋamba toddamu kugamba State Lodge, eyo State House mugawo waaye, ne tukaayana eŋŋamba owaayo oli wa mutwe gwe nange nkasigaze ogwange. So Radio Simba ewandiise bulungi egamba nti kitalo omuntu omu akubiddwa amasasi agamutiddewo mu masaŋŋanzira ga Kampala Club ne Sheraton Hotel okuliraana State Lodge e Nakasero. Kigambibwa nti omusirikale abadde ku mmotoka kabangali avuddeko n'akuba omusajja essasi. Now ebibaddewo katusooke tubiwulire, ebibaddewo katubifune, then tujje twongerezaawo otegeere ensi mwe tuli. Poliisi efulumizza statement yaayo, nayo ngirinaawo, ngenda beera nga ngikuzannyira. Katusooke tuwulirize emboozi eno. Nze ekibaddewo, nze mbadde nveeri bweti nga nyambuka ng'ono emmotoka aleeta bw'ati awo nga waliwo patulo everi manga ng'eriko abasirikale. Obusirikale ne bagamba ono dde mabega, ono n'amugamba emabega sula kuddayo, bodaboda nnyingi, lindamuko tujja kutambula. N'amugamba go back. N'agamba oli olubuuse ku mmotoka n'amukuba essasi. Olumaze omukuba essasi banne babadde baagala omukwata n'agira bw'ati ngirayizako okulwana. Kati nze awali emmundu sisemberawo, wendabe ng'alwana bw'ati n'ensimba nakwaki n'eŋŋenda n'ennyimira ali waggulu n'endaba nga alinnya bodaboda n'agenda byo byendabye. Okay, omusajja wattu ebyo byalabye. Poliisi efulumizza statement yeeyo gy'olaba eyita ku screen yo, egamba nti statement gy'efulumizza egamba nti press release statement on shooting this afternoon December 23rd 2024. One of our officers identified as number 55 jetwemenyeraki 5595 PC Bahati Charles shoot and wounded in kale imagine baga shoot and wounded Semwaka Julius, a driver of vehicle registration number UAX Bina Nkagasi along Sezibwa Road. Following the incidents, PC Bahati adduse ku scene n'ekyokulwanyisa kye with his weapon and is currently on the run. Mu kiseera kino yadduse. A search operation is underway to locate him. Nti tugenda maaso n'okubeera nga tumunoonya wa gyali. We have commanded investigation into the matter and we will share the details later. Ebisigadde bajja kubeera nga babitusheyalingira gye bujjako maaso awo. Naye ekikulu kyenjagala mwene ensonga kiri bwe kiti. Wabaddewo jam, ampuliriza. Ayita mu Kampala mu kiseera kino, mu kibuga wano, omujjuzo mungi, abantu bangi. So bwe mubanga muli kuziika bangaliza mmwe basajja mmwe, mulaba eri wafunda nga bwe batugambye eyewitness abaddewo agamba nti
omusajja mugambye sirina gye nzira, bwe nzira emabega ŋŋenda kutomera aba booda, gwe n'ovaako n'omukuba amasasi. Ekiri fani nti bagezezzaako banno mukwata babadde nabo, naye ate bakutte walala ate naye n'akwata walala. Lino nno ly'eggwanga nti emmundu oba abasirikale be balina ebikyamu ku mitwe oba balwawo basasula oba muntu abeera bubeezaawo ng'ayina kizibu, muntu mulamba wuuyo alusuddemu akaba. Muntu mulamba alusuddemu akaba. Ebyekisiru dere ennaku z'omwezi 23 tumalako mwaka tusigazaako nnaku mbale. So byebyo njagala kubeera nga nvaawo awo, bwe mba nga nvuddewo tugendekoko ku issue eya Joel Ssennyonyi eno n'engeri gy'akoze. Mutusooke tugiwulirize, then ate oluvannyuma tulabe ki kye tugenda okubeera nga tukola. Katugiwulirize. Ono ye Basekezi Joel Ssennyonyi. Baganda bange mbeebaza okubeera nga mungoberera, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu Parliament Joel Ssennyonyi avuddeyo n'ayongera akazito ku gavumenti eramula kuno bw'ategeezezza nti tebagenda kukoowa kubanja bantu ebitawunya nnakabululu ebigenda maaso mu Parliament, songa ne Pulezidenti w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu yamukuutira okuba omuvumu ng'aweereza. Temumuliisa byatalidde kubanga agenda kubanga atambulira ku maggwa buli lunaku. Saba tukwatire wamu, nja kubeebuuzangako nnyo kuba engatto z'ogenda okwambala nene nnyo, naye ate olina ensonga nnyingi nnyo okubeera. Ng'ennaku z'omwezi 9 mu Gatonnya w'omwaka ogwa 2024 eyali munnamawulire era omubaka wa Nakawa West mu Parliament Joel Ssennyonyi lwe yeebagga gy'eddimu ery'okuwangula enkasi y'oludda oluwabula gavumenti mu Parliament. Leader of the opposition, the Honorable Joel B. Ssennyonyi. Ssennyonyi ayogerwako ye yadda mu bigere bye yali amyuka President wa National Unity Platform mu Buganda Mathias Mpuuga Nsamba eyamulabula ku mayengo agaali gamwolekedde mu kisanja kye omuli n'ebyobufuzi ebitawumya nnakabululu ebigenda maaso mu Parliament, songa ne President w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu yamukuutira okuba omuvumu ng'aweereza. Temumuliisa byatalidde kubanga agenda kubanga atambulira ku maggwa buli lunaku. Saba tukwatire wamu, nja kubeebuuzangako nnyo kuba engatto z'ogenda okwambala nene nnyo, naye ate olina ensonga nnyingi nnyo okubeera omugumu okusinga okweraliikirira. Ng'annyonnyola w'atandikira, Ssennyonyi yayogera ku nsonga z'okuwuutanya ensimbi z'omuwi w'omusolo omuli n'abakungu ba Paalamenti abeegabira akasiimo gy'oli nti baliko ekkatala lye baali baggusiza. Ffe nga Paalamenti tujja kukola kye tulina okukola. Ssennyonyi abasinga gwe baalabanga agezesebwa entandikwa ye mu kifo kino teyali nnyangu nga yatuuka n'okugenda okulambula eddwaliro ly'ekikugu erizimbibwa e Lubowa ne bamuggalira ebweru. Abatunuulira ensonga n'abalondoola ebyobufuzi olutalo lwa Ssennyonyi olw'okulwanyisa enguzi obubonero bamuwa tebeetemyemu. Tunula ku bintu ebirala nga kukola ebwakalisoliiso agezezaako bw'otunulanga bwe yagenda e Lubowa ng'ayogera nti esente z'omusolo e Lubowa ziri mu kwonoonebwa, bw'otunula ne bwe yali ayogera nti ba members of Parliament bwe baali bagenda mu Northern Uganda baali bakozesa ensimbi nnyingi ate abantu mu malwaliro nga tebalina amadagala, wali olaba nti ayogera ku kintu ekituufu. Abagamba nti gavumenti eringa nga mpologoma, kakati gwe bw'obeera ng'oli kamyu tujja kugamba nti nja mukolako omukwano nti ku nkomerero ya byonna ejja kulya enjala bw'egirumira. Byakoze ayina ebimulemye naye sandigambye nti alemeddwa. Nze ndowooza bamulemesezza kubanga waliwo abamulwanyisa nga bamupata eyiye, waliwo abamulwanyisa nga mu opposition. Embala ya Ssennyonyi era erabikira nnyo mu kulondoola emirimu gavumenti mw'essa ensimbi naddala egyo egisaasaanyizibwako obuwumbi n'obuwumbi. Era olabye nti wabaddewo nnyo okusika omugwa wakati we okugeza n'obukulembeze bwa Palamenti. Abantu abasinga tebalowooza nti kibi, naye mu demokrasiya ekyo kiba kirungi. Tebaamuwadde budde bulungi okwetereeza n'akola emirimu. Kiringa
babadde bali bamulinze wuyaze katumutandike. Wadde ng'obubonero buzze bungi mu kulwanisa enguzi, emiziziko asanze mingi mu kukumaakuma abavuganya olw'enjawukana zaabwe. Kira nti ttiimu ye gye yatwala ttiimu yennyini yali yeekutuddemu binene. Bw'otunulira lwaki tuyita opposition caucus, kyesanga mulimu ebibiina nga UPC nga birina bammembers abali mu cabinet nga minisita wa gender, waliwo ebibiina nga FDC nga byo bennyini byeyawuddemu nga ababiri tebajja tuula mu kifo kimu, naye ate bonna bali mu caucus eyiyo nga leader of opposition. Waliwo ekibiina nga DP akikulembera ali mu gavumenti. Kubagatta wamu ne babeera wamu emabega we, kubanga leader of opposition abeera ng'omukulembeze omulala mu ggwanga akulembera abantu bangi abatawagira gavumenti. Kati awo kyaba alina okukola n'okugezako okukola kulabika nti abo abantu bonna abateeka wamu ne bawagira ensonga gy'aba ayagala bawagire. Naye bw'olaba mu nsonga zino ezabaddewo nga waliwo ba members of parliament abalala babadde bagala kuleeta ebbago mu palamenti erikyusa engeri gye banoonyamu leader of opposition nga baagala pate zonna zenyigire mu kumuloonya, kiba kiraga nti abamu ba members of parliament si basanyufu. Olaba 2024 abaddemu obuwonvu n'obugga ku ludda lwa Ssennyonyi. Abatunuulira ensonga bamusongedde waalina okussa omulaka mu mwaka ogujja ogwa 2025 omuli n'okutegeka emisomo egizzaamu ababaka. Okay, kale. Njagala kwebaza NBS eyakoze emboozi eyo. Yabadde nnyuvu, yabadde nnungi obwenkanidde awo. Kansuubire nti naawe ampuliriza tekkoze bubi. Nakusabye ogende mu comment section oleetinge out of 100 Joel Ssennyonyi olowooza awiningako kyenkana ki? Ku 10 omuwaako kyenkana ki? Naye ebintu by'ensi bizibu. Ebigambo mpuuga bye yayogera awo byonna byali bya mayiwansaano ku mazzi. Abanyweredde ku nsonga ate be batono. But anyway, ndowooza Joel Ssennyonyi ng'omukyalo oli wakinnyonnyodde nti talemereddwa naye alemeseddwa. Ebyo by'atakutteeko talemereddwa naye alemeseddwa. Kitegeeza si bunafu bwe naye bunafu bw'abakulu abali mu buyinza. So Joel Ssennyonyi weebale nnyo, weebalire ddala otukoze obulungi obutagambika. Then ffe ng'abawagizi tuba tusikowalinga. I think okoze bulungi omulimu gwo. Waliwo issue ebadde etambula naye olunaku olwayo ngirabye nnyo ku intaneti. Yeya ID egambibwa okubeera eya Secretary General wa NUP David Lewis Rubongoya. Era ng'eno ID erabikiramu nti kate tugende wala nti wa Uganda People's Defence Forces. Era nga bagamba abagikubye balaga nti ono David Lewis Rubongoya wa UPDF. Then abakoze ID eyo ekisooka bajega. Bajega. Mwandibadde waakiri mufunayo ku kifaananyi ekirala so si ekitali kyangu bantu kyakufuna nga kipya. Bw'eraba ekifaananyi kye baataddemu omwo, of course babikubira wali ku NASA. Bw'eraba ekifaananyi kye baataddemu omwo njagala okitunuulire ne kino. Ndabika nakitadde mu position nkyamu, kangezeeko okulaba nga nkikyusa nkitereezeemuko wano katono sobole okubeera ng'ensonga eno tetubuzaabuza. Kiyinza okugaana naye kale katulabe we tutereeza okusobola okuggyayo ensonga eno ebeere bulungi ereme tubuzaabuza nga abagoberera ensonga.
kangifunzeemuko wano katono nnyo. Ye okay, tufunzeemuko wano, then neno naye tugifunzeemu, si kyo gamba nti kyekyo neno naye tugifunzeemu tusobole okulaba ki kye tugamba obulungi. Neno nayo tugisse wano. Basi njagala gezaako bifaananyi bino bikuteerawo awo gwe nga ggwe naawe olabe era okompeyalinge. Goodness. Ekyo kimu kiwedde. Then ne kino tujimbujja wano kistopinge. Okay, kati kyekyo ono ye Rubongoya. Kino y'original yakyo kyolaba ku mukono gwo bw'oba nga oli ku ssimu, then ogwa left. Wano ku right kye baakozesezza, bazze ne bakwata kino ne batuuza wano ne bawandiikawo obugambo bwabwe bo bwe bawulira baagala ensi erabe. Naye of course bannayuganda bagezi nnyo kati, sibajeganga abatembeeta gavumenti n'abakola bino bwe balowooza. Bazze ne batoyo ne batugamba owaayi fake. Ndabyeko n'akafaananyi akatambula. In fact si kafaananyi, obufaananyi obw'emabega nga Rubongoya yali ne Mwami Museveni, naye ndowooza bwe muba mutambuza ebya Rubongoya mutambulizeeko n'ebya Bobi Wine ng'ali n'abalala, ali ne Muwoozi ng'ali ne Salimu Sale, nabyo mubitambuze kuba ndowooza wano ono propaganda tajja kukola, munaatusonyiwa, tajja kukola kubanga NUP nga tennajja webbaaka nange nali mpagira FDC. In fact mu kaluka 2006 nali mpagira FDC. Bw'ofuna ekifaananyi kyange nga ndi n'owa FDC oba n'omu ku bakulembeze ba FDC ng'ojja otandika okulwana nange ku lw'ekyo nti kino ekifaananyi era yalinga n'aba FDC kakati atulimba si wa FDC. So ndowooza oyo propaganda w'abajega mumuveeko. Katonda bannange abankuumire, mubeere bulungi, mweraba.